Nakulegula ku mawulire agataliiko nfufu twakulaza omwana Shakira Namuyomba ng'alaajanira bekikwatako okumuyamba oluvannyuma lwa Susan Baguma akulira essomero lya Rosa Kindergarten and Primary School e Mulago gy'abadde asomera okumugaana okukola ebibuuzo bya PLE olw'ebbanja lya $8,000. Kubanga wabadde wabulayo $8,000 ku myaka 7 gy'abadde amaze kusomera. Oluvannyuma lw'okulaga emboozi eno, Namuyomba afunye akasako ku matama nga n'ekirooto kye eky'okufuuka omusawo kyandituukirira oluvannyuma lw'ekibiina ki Women Health Care Development ekissa ssente mu pulogulaamu y'akavubuka mpaga eragibwa ku Bukedde TV okweyama okusomesa omwana ono okutuuka ku yunivasite. Dr. Ndiwalana Christine nga yakulira ekitongole kino akulembeddemu omwana ono ne nnyina okubatuusa ku ssomero lya New Life e Kajjansi gye bagenda okutandika okumuweerera namwanjulira abalikulira. Agamba nti ng'ekitongole basazeewo okuweerera omwana ono amalirize emisomo gye. Tulabe engeri gye tuyambamu Shakira. Tugenda muteeka mu kibiina ekyomusanvu wano ku New Life asome. Tusaba Mukama Katonda atuyambe ayite bulungi P7 omwaka ogujja 2020. Okuva we tumukutteko ffe abadde WHCD tugenda kuweerera Shakira paka nga amaze university. Dr. Ndiwalana era yennyamidde olw'abakulira essomero lya Rosa okugaana omwana okutuula ebigezo bye olw'ensimbi $8,000. Asimbye Bukedde TV olw'empeereza yaayo etuukira ddala ku muntu wa bulijjo n'okuggusa ensonga ezikwata ku mwana omuwala era n'asaba Bannayuganda okwongera okulwanyisa ebikolwa eby'abaana abazaala nga tebanneetuuka. Nsookera ddala kwebaza Bukedde TV eyo etuzibulanga amaaso ku bizibu Bannayuganda bye bagwamu naddala omwana omuwala. Omusumba Mayanja Francis nga yakulira essomero lya New Life Primary and Nursery School ategeeza ng'egguliro ly'omwana ono bwe lyamukutteko kubanga naye yakulira mu mbeera y'emu. Obulamu bwe tuyiseemu bufaanagana ng'obubwe abantu abaakulira ku kibuga abaakula nga tunoonya ssente mu wino okubeera nga tukola bannyaffe nga banoonya ssente mu bugubi ne batuweerera. Nakityo Juliet nga nnyina w'omwana ono olw'essanyu atulize n'akaaba olw'obuyambi bw'afunye kubanga alina abaana abalala 2 babe yamulekera naye nga ssente zimwekubya mpi. Aba Bukedde TV okunziruukirira omulanga gwange guno WHCD nabo okusitukiramu we baawulidde omulanga gwange. Ye Namuyomba asuubizza okusoma aleme okuswaza nnyina n'abamukwatizza akatuukiriza ekirooto kye eky'okubeera omusawo. Ekitongole kya WHCD ne Dr. Ndiwalana Christine nga mwebaza okutuukiriza ekirooto kyange kinawadde ngenda ofiirwa. Dr. Ndiwalana abuuliridde omwana ku ngeri gy'anaatuukirizamu ekirooto kye. Soma nga by'osoma obiteekako omutima. Kitwagala ofune lubuto ate onnamala kusoma. Olina kutandika kuzaala abaana ng'omaliriza yunivasite ojja okufuna obulamu obulungi. Damba Taddeo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.